So kene best moment says ezabadde mu Valentine. Wano we tuli Valentine kati nga wano ngamba nti it will end in tears kuki omukazi byonna yabimukoledde muwoza letulina ssende biki kakati oba tosobola kugula Range Rover ngono gye yawadde mukyala we kola kiri omukyala muteeke ku boda muvuga ekyalo kyonna nga mwetimbye ebimyufu ne bbulaaka kati atasobola biri byakwera bisaamuko osobola okukola ono kye yakoze Range Rover nga bagitimbye n'agiwa omukazi ne bantu mmwe mujozi sente muzijjawa kakati ne tufuna munnaffe wuuyo ku ground olabye we tutuusaawo musajja watunera ava ennyingi yafunye ekimuli ne keeki n'agenda mu paaka enkadde n'asanga nabweteme n'agakaaba sebweteme n'afukamira love mu bbanga abasajja gye muli tuba tuli awo ne tugendako mu zaakeedi ez'enjawulo olengera omukwano omukyala n'abeera nga atonera omwami we iPhone 15 abakyala kano kammwe nammwe mulina okutonera abasajja si basajja kubawa naye nammwe abakyala mulina okutonera basajja bammwe keeki yo yagiguze si ka keeki yagulidde ddala keeki yennyini n'akwata omusajja n'amuwa iPhone 15 obulamu ne bugenda mu maaso kakati ono nakati nkyebuuza ani yamuwadde ebimuli ebino ono omuwala gwe mulaba ku screen amawulire gatambula emabega kaawo omusajja yamwanjula twali tukyali wano ng'alina omuvubuka oli omweru wa TikTok abadde balwana ne Mickey Sims fane okitegeera nadduka mu bufumbo ate tuba tuli awo mbu ate simanya yaddayo kati binaani yabimuwadde kale na bano babaddemu mu lunaku olwalwetabyemu kakati ndoza byemu ku bifaananyi bitwafunye okuva eri abantu ba bulijjo engeri gye baselebratizeemu Valentine n'ebirala bingi nnyo byatambudde naye byonna nga bigenda mu maaso nsaba ompe Calvin Kayanja ye ayina engeri gy'alaba ebintu statement ye enkulu nnyo mugenda giwuliriza nnyo abakyala then waliwo era n'omukyala ayinayo statement gye yabadde agamba bakyala banne ku lunaku luno olw'abaagalana thank you awo tuli ndowooza koko sumulula busumuluzi maloboozi tuwulirekoko buli omu kyagamba kyani kya mukyala kyani kya Calvin sumulula Happy Valentine's Day badia abatafunye bimuli ndowooza mutegedde mugwa abamenyi kiki tufunye side kiki oli eyo kalambadde tofunye yadde akantu mukwano genda ofuna omusajja owo muve ku baami baffe bantu kati kamuzunge n'ebimuli olwaleero luno naye mbakakasa teriyo musajja ali mu magezi mu mutwe awa mukazi kimuli ku Valentine omukazi omulungi bamuwasa musajja bw'aba akwagala ekimuli kyasobola okuwa mu bulamu eba mpeta eba gawuni buba bufumbo omusajja akwagalira mukazi goko akwagalira wannyoko na kitaawo osula wuwe mbwakuwa bimuli olwaleero kukulaga nti akwagala nnyo omukazi bw'oba omwagala omuwasa n'omuteeka mu nju kyekimuli kyokka ky'osobola okuwa omukazi ekirimu amakulu n'ebino bye bazunza awo we tuli bannaaye ndowooza bone besitayongerezaako kakati nze producer Kisubi ani awo omulala ndowooza ffe katugwena okubaka bwa Calvin Kayanja abakazi tubawasabuwasa tetubazungirako na bimuli awo we tuli kati ate no ye Hajjati ali mu kuduulira bakyala banne bannamba 2 naye kati ono alabika naye namba 2 oba seekyakimanyi waliyo bannamba 2 ne 3 kuba mpulira ebigabo byadde bimuva ku mutima omulengera naye baabo n'omukazi bamwongerako nga kiroola bulungi lengera eriiso kale byonna nga bigenda mu maaso twafunye ne sitanti z'olunaku mu Valentine mwabaddemu sitanti abantu bakoze obubadi mu Valentine ogenda kusooka ompe ku Hajji ne Hajjati abataddewo katemba waabwe nti beewadde emmotoka oba producer obalabyekaawo twogera ku Hajji tusooke n'abo kakati akatambi kano kemulaba ku screen essaawa eno omukyalo oyo omwana omuwala mulaavu ennyingi mbu yagenze ku Javaazi asapulayizinge boyfriend
boyfriend yono gwe mulengera mu mujozo ogwa kiragala nga yakwataganye edda n'abajavaazi kaakati mb'omulenzi bwe bamutuuse mu maaso ne zi surprise ezo zonna nga wooziraba mbuye tebyamukoledde era olengera munnembu mulaavu ennyingi ali mu kumulaga nti ekintu kiri waggulu otimu bakwatemu awo okitegeera so wakati mu mbeera omukyalo ono agenda okumaliriza ng'omusajja amuleseewo awo okitegeera kaakati lwaki eno sitanti okusookera ddala musajja mukulu omukyalo ono agenda okutuuka okuwa ebirabi bifaanako weebityo kitegeeza oli in picture okuba nga naawe oli wathe ebintu ebyo olina okuba nga naawe olina ebintu by'omukoledde ebinene then ekyokulala singa gwe surprise si bintu byo nga ku kyonna ekyabaddewo toli familia nakyo ne mu kifo wabadde olindidde omukyalo ono oba girlfriend ono kitegeeza wabadde mu kifo kikyamu naye vidiyo eno ng'etandika wabadde oke nga buli kimu ekigenda mu maaso kiraga nti okirindiridde naye ssebo abaana baataddewo ekibeera nze bwe ntunuulira emyaka gy'omuvubuka ne sayizi ye nze mmanyi bano bye baagala okitegeera olaba ne woosanga omuzeeyi nga bamukoledde ka surprise ngaako mu kifo ng'ekyo sisuubira nti asobola okwerabisa okutuuka ku ekyo so bano bayagadde ku lunaku lwetu tuboogereko nga bakoze sitanti yaabwe eno to me this is a stunt my friend bano abavubuka bano bino bye baagala ebyobwereere okitegeera naddala abavubuka sayizi eyo mulengere kati we yafulumya awo yagenze kukola ki kudda mu muzigo kwebaka ali awo abuzaabuza wamma tuwe sitanti ey'okubiri laba nno noono alagalaavu mbw abasajja baweddeyo bw'agenze ku maviivi eyo sitanti eno ey'okubiri yo gitandike na ddoboozi yo sooka ogizannye tulabe katemba wa Hajjati ne Hajji jangu tofayo jangu tosobola kugwa Hajjati ng'ogwaki jangu walikiriya jangu tambula jangu mama bino byosirya jangu Hajjati jangu wano jangu eno gyowulira eddoboozi eno jangu kakati kakati Hajjati jako egundi jako akatambaala jako akatambaala jako ina goita Hajjati ojali Hajjati Hajjati osanyuse ekimala naye Uganda erina ebitone bingi nnyo nengera Hajjati kahayitikeeko Hajjati ne in fact basajja bannange abakazi sayizi eno balimu ekyama kati zamanyi Hajji kyaliko you understand nedooza Alex Muhanji olaba vidiyo eno bano abantu bwe bati bebasaana kati okubanga bajja mu comedy store kwa kati olaba nti tuba tufunye ekipya fiiru empya basobola okuzanyira mu lunaku ne bikola ki ne binyuma so bano bezanyidde katemba waabwe watyo n'abeera nga yatutuuseeko yeyo Valentine kakati nga tutadde wabbali abakoze obubadi obw'enjawulo mu Valentine katugende kate mu bakoze ebyaddala senga kulannama ne bbaawe Jumba nabo Valentine teyabalese omwaka guli baali mu nnimiro omwami n'awanulira omukyala ffene ne bakkakkana wansi ne baala akakeeka mu nsiko kwegamba buli kimu nekitambula nga bwe kyatambula kati omwaka guno ekintu bakikyusizaamu zabadde ziwines kwegamba n'oluyimba lwabwe lwe bayimba olw'omukwano byonna lwatambulidde mu mudigido gwa Valentine sooka otwemuko ku ddoboozi awo katono nnyo senga wakulannama ne baawe Jumba mu Valentine special waliwo bali balumya Jumba bwongo nga bamukiriza ebiro biri tina okulanama mukazi moti Ana ingadiyaza
Valentine yange. Njagala tusooke tusuuleka wayini. Wajja kulibesaako naye sooka kasuulu. Ananga niyanziza Valentine yange. Valentine Valentine. Valentine ndabika ntyanzeka. Valentine. Holiday. Nedda sebo. Okay, akakayimba mukalindirire essaawa yonna aka recordingwa mu Bam Records eya Jajja Jumba ne Senga Kulanama Mukono. Kakati video essaawa yonna egenda kubanga efuluma muwulire ku maloboozi g'omuyimbi atawunyikamu ne saabayimbi Jajja Jumba awo we tuli kati ku Valentine abaagala nawe batyo we baafaananye abantu beekoze ebintu naye olw'obudde tugenda kusooka tukomeko wano naye nga tetunnagenda nina ba beautiful babiri benjagala okwagaliza amazaalibwa amalungi. Asooka ye beautiful flower sempa bimuli birungi byenjogerako flower mumulengera nalulungi w'okukyalo kino waatyo yajaguza amazaalibwa ge mu bitiibwa ku lunaku olwalaavu olwa Valentine. Flower bimuli lunaku kiro yazaalibwa lwa Valentine. Kati omwana ngwe yalina kwagalwa bwagalwa era woba tobisobola mute. So beautiful flower sempa happy belated birthday. Kuba birthday yabadde ya lunaku lwajjo era ffe nga Star TV tukucelebratinga mu bitiibwa ate nga lujja kucelebratinga nnyo. Awo producer Kisubi naddako, Alex alinayitwe naddako. Ndowooza otegedde kagulafu engeri gye kabibalamu awo naye nga tukucelebratinga era abakwagaliza ebirungi betusinga okubeera nga ate tukusindikira n'okukukuusaako abatakwagaliza birungi baffe. Ye beautiful flower happy belated birthday era tukwagaliza birungi byerere we balina kubeera mukyala mukozi tumutadde. Atuwe beautiful omulala Princess Debbie mu kifaananyi. Thank you. Beautiful mumulengera omulala Smile ndowooza mugirengera kiriya bulungi nnyo eriiso lyeryo awo bamuyita Princess Debbie y'omu ku baana betutambudde nabo wano ku Star TV. Yali akola mu programu yaffe wano ey'omusono naye kati yakyusaamuko ekino n'akitwalako ate ku level endala akyali mu buweereza bwa TV era ye munaawo mukyusakyusa remote mujja kubaako mumulabira awo mpolampola naye nga ffe tusigala tumuselebratinga kuba mwana waffe ekintu tutandise naye wano era mwenna abali eyo nga Debbie mumulabe eyo nga abasanyusa manya nti tuyina omukono mu ssanyu lyabawa my friend ukitegedde. So Princess Debbie producer Kisubi agamba nti respect we bali kubeera muwala ali focused ate nga gy'olaga agamba alabayo ekintu okikwasizza maanyi. So tambulira awo nawe tukucelebratinga naye yazaalibwa ku lunaku lwa Valentine. So happy belated birthday Princess Debbie. Webito ebifaananye munzikirize mbateere wano naye nga embeera yo ekintu kyabadde kirala nnyo ku Valentine bannange bingi naye mmanyi nti bye mulabyeko byebyo. Asimanyi producer oba obalekere kayimba ka Dr. Chagamu oba obalekere Spice Diana ne banne nabo engeri gye bakitambuza whatever kyonna kyosaze oba tukome wano whatever
manyi nti kyetubawadde tukibawadde. Akumata 10 mpeera paka enkya. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala, kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje, bitanda, dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo, byonna Farukwa Nsanzi basangwa Kibuye ku Ntebe Road, bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda, buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo, genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo